Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku nkambi ya Kyagulanyi Ssentamu Robert ekiro ekikesezza olwaleero, abamu ku bantu abalumbiddwa kwe kwabadde Sir Dan Magic ne bakuba akacupa katiya gas mu room gye yabadde asulamu. Dan Magic ono kinajjukirwa nti just a few days ago omusirikale y'omu eyalumbye amanyikibwa nga Mukiibi yamukuba helmet ku mutwe. Akedde tali mu mbeera nnungi, era kino kiwalirizza omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusindika oba ye personally okutwala Dan Magic mu ddwaliro. Clip gy'olabaawo abadde amututte mu ddwaliro okwongera kumwekkebejja. Abadde afunyeemu okutya nti obaolyawo Dan Magic ayinza okuba yafunye obuzibu ku mutwe oluvannyuma lw'engeri gye baamukoona helmet. Era avuddeko n'ategeeza embeera Dan Magic gy'alimu, era nsaba naawe owulirize, tovaawo tukomawo. We picked Dan Magic. Is that treatment? We were worried, but according to the doctor, it is not very fatal. His skull is intact. The wounds are just on the forehead and mouth, but it's all right. They told us now the pain, it's just the trauma, but it will go away with time. So we are happy. It will be fine and my head is covered. Yeah, tubaddeyo abasawo ne tubalaba toze kubuuza Dan Magic nti oli bulungi nti ye yakawanga kalyoke nti ye obwongo bulyoke nti ye naye nga simwesiga kuba engeri obwongo gye babutomedde yetegeeza fungo ly'amazima naye amawulire ag'essanyu tulabye omusawo ngera bwe mulaba omusawo ategeeza nti akawanga kalyoke n'obwongo buli fine era nga bwe mulaba sikali eyo nayona eryoke mpozi erinnyo limu lya Kiwaani nga bwe mulaba ate ng'era muntu y'omu eyamukuba Mukiibi n'alimugyamu as you can see yalina kugenda Bungereza ne bamutereeza ng'era bwe mujjukira mu 2021 so buli kimu kiryoke okuggyako damage Mukiibi ze yateekako 2021 so Alright, byebyo ebibadde ebigambo by'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nnyonnyola ku mawulire amalungi gwe munnankyukakyuka ge wandibadde ofuna enkyaleero newankubadde nga yakubwa bagezezzaako mukebera n'omusikaninga nga teyafuna buzibu ku kawanga ke. It was truly needed okukebera Dan Magic. Olaba clip eyo n'engeri Mukiibi gye yakubamu omwana ono headbutt eyo mu butuufu kyali kitiisa era kyali kyetaagisa okukebera omuvubuka oyo because engeri gye baamukubamu amazima go yatiisa. Engeri gye baamukubamu amazima go yatiisa kuba omusajja yamukuba helmet naye omanya okwesindika go wenna wenna amaanyi g'olina n'obuzito bw'ekyo ki helmet n'akimukuba naye omwana ono is a man and a half. Omanye okukuba helmet n'osiga awo nze simple waawe mba navuddeko dda waya era gavumenti eno mu bye beekola yeebaze nnyo obugumiikiriza Kyagulanyi bw'atadde mu baana bano. Beebaze nnyo obugumiikiriza Kyagulanyi bw'atadde mu baana bano. Naye ate mu mbeera emu baleme kulowooza nti bano abaana basiru. No, they are not stupid. They are just citizens who want to change their country peacefully. Naye Omuganda agamba onyigiriza nnyo ennyindo oyinza ogireeta omusaayi. Maliriza nga mpisa akalango kano gwe ssebo bannya bandaba kasasuddwa ssente buwanana. Basajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka basaava ne bannaava
abalangira n'abambejja abawangalira e Masaka batuusa okulanga kwabwe eri mwe bannayuganda nti ebbanga lyonna from now nga president yavudde engulu basuubira okukyaza omukulembeze. Amateeka bongedde okugamyumyula. Mu mateeka ge bataddemu amalala batutte okulabula kwabwe eri abapoliisi ab'e Masaka nti tekabatanda ne mukwata ku munyenye yaabwe, tekabatanda ne mukola effujjo. Bannamasaka bakowoola buli muntu yenna eyazaalako e Masaka, eyakwanako e Masaka, eyazimbako e Masaka, ayina bizinesi e Masaka, ayina ettaka e Masaka, eyazaalibwa e Masaka. Buli kiisi ng'olina akakonekitinga ku Masaka otegeezebwa nti olunaku olugenda olulangirirwa mu nnaku eziddako bagenda kubanga bakyaza omukulembeze. Amateeka baagayisizza. Abaana buli lunaku bafukirira lwera, tebaagala laba kataka ng'omukulembeze ajja. Kigambibwa kwola olunaku w'obanga oyina obwangu ng'oyagala genda Kampala bambi keera ku makya otambule, wabula okuva ku ssaawa awo 3 mpaka olunaku lwonna ekkubo liyinza okubeera bize kuba tebaalyagalako muntu, bagenda keera kulyalirira. Omukulembeze agenda abayitako nga Yesu bwe yayita ku ngoye z'abantu, walking triumphantly on a donkey to Masaka. Banaye siri munnamasaka ne bannamasaka bansasudde ne bangamba simpoka n'akalamu kakube ate okajanjawaze, wabula mu mbeera yemu bannamasaka bennyamivu olwa radio stations ze batwalidde akalango kaneeno ne bagaana okukakuba newankubadde nga babadde babasasula. Nze bampadde ekyebiri kyange, buli wenkuba akalango kano bampa ekyebiri, ngenda kukakuba nga batame. Omukulembeze agenda Masaka. Bannamasaka banyiivu olw'engeri abantu berira, abantu be Hoima, abantu be Busia gye mwajanjawaza pulezidenti waabwe nga mulinganga abagamba nti mwana nzaalwa yeeyo. Bo banyiivu bagamba ku kye mwakola mugenda kisasulira. Bagenda mujanjawaza kibatame, kibanugune, kibadugude. Akalamu kayisizza mukulu Mustapha mwere bulungi.